Kenzo Rema ne Dr. Hamza finally basobola okusinkanako for the first time nga yes nga family yes mujja otaba muyekera musanje otaba muyekera Dr. Hamza basobola okuba nti basinkana ne Dr. Hamza Sebunya yes Dr. Hamza Sebunya basobola okuba nti basinkana ne Eddie Kenzo atenga Rema Namakula yasobola okuba nti bonna abagabira pirao nga maze okuba nti basinkana no kyanaku nti seka tuvaako naye bano basobola okuba nti basinkana era nga bonna balina bye boogeddeko ebyenjawulo tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi gomanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Namaruno Kibuya Maxwell Junior big up on yourself wenna aliyo atuwuliriza wenna ng'oyagala music industry Uganda ng'oyagala nnyo music we Uganda nkutumiddeko ngamba nti oli ku mulamwa you have to buy Ugandan products in order to support and develop Uganda. Buy Uganda, build Uganda, buy music industry, buy Uganda music and sell Uganda music and also developing our country. Bachali banga benjawulo okuva mawanga genjawulo mwenna batumiddeko nga mbagala nnyo omwabula kuba nti mutambula naffe olwaleero munzikirize ngendeko ewa Rema Namakula Edirisa Musuuza Kwogata ne Dr. Hamza Sebunya. Now fena tukimanye nti ebyatuukawo naye ate ebyatuukawo tetujja kuba nti tubiddamu mwena mukimanye bulungi nti Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti anyagibwako omukazi eyali dokita we eyali ategeza kukuba nti ajjanjaba Rema mu bitundu by'ekyama wano yagenda mu maaso n'okuba nti abijjanjaba n'okuba nti abiyingirira ddala yamaliriza nga atute mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula omwaka ogwedde bakola embaga makeke era nga omwezi we guti Kenzo yagumalako nga asekerwa ipa mache mukame mwema n'oluyimba semyeko. So now waliwo sheke yafudde bamuyita Shenu Mozata bambi rest in peace wa inna lillahi rajiuna mpola mpola bambi sek mukame byonna ebyakusukako yes bambi mukama kulamuze kisa fena tukimanye nti yes Sheka Muzata bwatu yatuvudde mu maaso yatuvudde ku maaso ku Friday yes week ewedde era nga yagenze mu maaso n'okuba nti azikibwa wali mu Wakiso district ekifuba kita Kigogwa mpola mpola wano nno waliwo abangi abatagenze mu kuziika kubanga babadde confusing nga tebamanyinga oba Shekona n'aba nti azikibwe Kawempe oba ku masigide wa mulimbo bla 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 bintu bingi ebyaliwo yes mukuzika so bangi abatasobola kuba nti baziika however waliwo abatasobola kuba nti baziika nga yes nga bali so close mpola mpola basobola okuba nti bagenda mu maka ga Shenu Muzata wali ekawempe mu duwaye ennaku esatu era nga mu kuba nti tulambula twasanze abooluga twasanze star Rema Namakula nga nabwe kityo naye abegaseko Rema yalabiddwako nga yebikiridde yenna mpola mpola naye nga yebase ku mubiri obanga yagudde yes awumulidde ku bisambi bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya ku lumbe luno olwadduwa era nga babadde mu mukwano gw'ekimemete wano nno Rema yavuddeyo n'agamba nti gwe yenna atakyagala era gwe kyayisiza obubi genda nawe ofune obuwoleme kuba nti omogera mpola mpola wano nno ng'omukwano gutya abasaza mu kabu mpola mpola twagenze okubaawo nga zireeta ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edirisa Musuuza Kenzo nkiddamu Rema baba bakyali mu mukwano ebintu by'okwekiisinga eby'okwerumaaluma bwekuba bupeke mpola mpola oba olya n'okuba nti baagala okuba nti bajja mpola mpola wano nno Kenzo naye weyalabikiddeko for the first time Rema yasobodde okuba nti asanyuka kwogera ne Dr. Hamza Sebunya eyabadde yeetala ng'omwana w'ewaka basobodde okuba nti basanyukirako oba olya omugenyi yazze era nga kyewunikiriza nnyo bannayuganda okulaba nti Edirisa Musuuza asobola okuba nti aspendinga all night season wano nno Rema yagenze mu maaso n'okuba nti atuuza yes Kenzo Kwogata ne musajja amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya oba olyawo ku ntebe yeemu ne handshake nga ne beebuuzaako yes ne bagenda mu maaso n'okuba nti banyumya for the first time
Kenzo Rema ne Dr. Hamza Ssebunya banyumiza ddala era nga ne muwala waabwe yabadde mu Musako amanyikiddwa nga muwala waffe Mao Musuza yabadde mu Musako nga alaba bataata bonna banyumya. Kenzo for the first time yasobodde okuba nti abuuza ebintu bingi Rema ne beebuuzaako era nga kino nno kyatulaze nti oba oliawo bannono tebalinaako mpalana yadde. Kenzo yagambye yebaziza Dr. okuba nti akuuma omukyala. Yavudde n'agamba nti aiseka webale kuba nti olabirira muntu waffe alabika bulungi ye Nina Smile atalabika bubi era nga mbaagaliza obufumbo obulungi bannange nze sibalinaako buzibu era nga buli lwenjenkoma okubalaba nti Namakula musanyufu gyekoma okuba nti nange nkwagala kubanga Namakula oba oliawo yali ayagala ssanyu yali ayagala omusajja asobole okuba muwa essanyu so nolwekyo yafuna omusajja omutuufu era nga bambi bale kuba nti olabirira mukyala waffe era nga Kenzo yagenze mu maaso n'okuba nti yefuula kojja yagenze mu maaso n'okuba nti agamba Rema ng'amwebaza olw'okuba nti alabiridde Dr. Hamza Ssebunya okuba nti anyirira akawala n'okuba nti oba oliawo Dr. Hamza Ssebunya agenze mu maaso n'okuba nti afuna omubiri yes mpolampola era nga Kenzo yagambye nti yes wano nno mwebale kuba nti mwekuuma era nga oba oliawo mulaga ekifaananyi ekituufu nti tewali buzibu bwonna. Yagenze mu maaso n'okwebaza Dr. okuba nti akusobodde okuba nti amukuumira muwala we amanyikiddwa nga Amal Musuza era nga yebaziza Dr. ono ebyensuso namugamba nti yes bambi webale kuba na mutima gwa kizadde webale kuba nti oli muntu mulungi webale kuba nti oyagala muwala wange era muwala wange angamba nti abeera comfortable bulijjo abeera naawe. Namakula yes yewunyisiza abantu bangi. Namakula yavudde n'agamba nti omwami bambi mbadde nange enkumisi nga mbadde ndowooza togenda kujja nga nina okukubira ku ssimu ndabe oba ogenda kujja but unfortunately surprisingly osobodde okuba nti okujja. Tata Ahmad, I miss you so much. Naye nga nkwagala nnyo. Ayine musanji buli kaseera abeera akumbuuza nkuchekingeko ndaba oba oli fine era nga atalina buzibu na bintu byonna. Yavudde n'okumwebaza okuba nti yasobodde okuba nti ajjawo na buli kimu ekyabaddewo obumulumulu oba oliawo n'obutali bumativu bwe yali alina ku Sheikh Nomuzato n'aba nti abujjawo nasobola okuba nti yesitudde okuva mu maka ge ag'Emakindye n'ajja mpolampola amuduwa ya Sheikh Nomuzato. Rema yagambye Kenzo namugamba nti bambi oli musajja alina omutima ogugonda nga pamba oli musajja wa kisa oli musajja omuzadde era omusajja ali real. Newunyiza nnyo okuba nti oli wano era nga mbadde manyi oba bawulire bakimusa okweyogeza nti wasonyiwa Sheikh Nomuzato naye ng'ate kolabiseeko kiragidde ddala nti bambi kiwayogera wakitegeeza. Ndi musanyufu okuba nti taata w'abaana bange oli wano. Ndi musanyufu okuba nti ne musanju ali wano era kulabyeko era nga bambi nkwebaza olw'okuba nti oli musajja wa mutima mulungi bwe gutyo. Kenzo bageze mu maaso n'okuba nti balya ku mmere y'emu ku lusaniya yes piraawo ku gatana kacaayi n'amazzi bonna mpolampola oba oliawo yes enfa ya Sheikh Nomuzato yasobodde okuba nti ebatabaganya famire nesobola okuba nti eddawo mpolampola. Kenzo byonna ebyali osagala kuba nti mbiddamu ebya Sheikh Nomuzato n'ebya Dr. Hamza Ssebunya naye ng'ate Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti abyesonyiwa era musajja wattu agenze mu maaso n'okuba nti alaga omukwano eri famire ya Muzato ku gata ne musanji bwe yamusanze ku dduwa ne mukyala waabwe amanyikiddwa nga Rema yagenze mu maaso n'okuba nti abalaga omukwano ekyo bayita amacuwa era nga Kenzo webale kuba nti otulaga amacuwa munnange abantu abaliyo balowooza nti bakubbako omukazi ogenda kuba nti oleeta fitino sikule fitino otandika okuwala n'abantu sumba nga ate sometimes baba bakunyeza ebintu bingi. Oye yenna awulira nga akooye omuleka nga n'agenda oba oliawo ebimunyiga nga olina gapu ye mu mutima gwe osobola okuba nti omukomyawo nasigala nga agenda mu maaso n'okuba nti asensera bambi omutima gwo naawe n'oba nti ogutreatinga mpolampola. Omukutu guli gumu gwa Uganda mukamoli bampita ntambi kimso nambalo n'ekimwe ya Maxud Junior ntumiddeko buli kyali wange n'agibera ku bambi nkwebaza bambi mujjawo simuyekera ate nga mu competition tekyetagisa kuba nti ota olwanagana ne munno kubanga at the end of the day eno ensi eno duniya ebya duniya bisigala ku duniya so duniya etumaliramu bwerere. Tolina nsonga lwaki otta munno tolina nsonga lwaki owalana munno olw'okubanga yakoze kino nakiri olw'okubanga akusinga kino nakiri
tolina nsonga lwaki ogenda mu maaso n'okuba nti onyigira abantu okuba tebakoledde kino na kiri. Genda weekwate Mukama Katonda asobole okuba nti ayoza omutima gwo, osobole okuba nti omwekwata. Mukama Katonda oyo ajja kyusa ebintu bingi mu bulamu bwo. Bampita Ntambi Jimso.